Mugamba mutya abagalwa balungi ab'ekumi na kusenga 5256 olunaku olwaleero njagala kwogera ku buwoomi bwa masturbation oba emigaso gya masturbation. Buli kirungi kiriko ekibi ate buli kibi kiriko ekirungi. Masturbation ono aliko obulungi oba kye tuyita okwemazisa, kirina ebirungi ebikirimu ate era kirina ebibi ebikirimu. Nakolako vidiyo nga njogera ku by'obukalimu, naye leero njagala nconcentrating ku birungi ebirimu. Singa ekintu oba okikozesezza mu bulungi oba okikozesezza nga tokisussizza tekiba kibi. Ne bwe liba ddagala litujjanjaba, naye singa tulisussa lifuuka ate harmful eri obulamu bwaffe oba lifuuka lya butwa eri obulamu bwaffe. So nno ne kino bwe kiri oba n'okwemazisa bwe kuli, kulina ebirungi ebikulimu. Leero munzikirize njogere ku kwemazisa eri abaana abawala okusingira ddala. Ekirungi ekisooka ekiri mu kwemazisa kutuyamba okwezuula. Singa oba munkwate bulungi, saagala mugayi nti nagambye kulungi nnyo. Kulungi singa oba okufuze. Waliwo abakikola ne bafuuka addicted, awo we wabeera obuzibu. Singa oba tosobola kukifuga, we wabeera ki? Obuzibu. Naye singa oba osobola okifuga ng'omulundi gumu mu wiiki osobola okukikola, kisobola okuyamba okukkakkanya omubiri gwo. Kubanga omubiri gw'omuntu mu butonde olaba n'embeerera, waliwo eyambuza nti senga n'embeerera eyima etuuka omubiri ne gulundugga oba ne guyoya. Kubanga kya butonde nti tulina stage gye tutuukako n'oyoya omusajja. So osobola ne waaba mulenzi alina stage gy'atuukako n'ayoya omukyala. Kyova olaba asobola okufuna wet dreams kye tuyita okwerooterera. So kansuubire nti mukifuna bulungi kye njogerako. N'ekirala kye nninza okwogerako kye ky'okuba nti mu abantu abali ku kyeyo tufuna obwetaavu. N'obeera ng'owulira oyoya naye ng'ate tolina muntu agenda kutasa mu mbeera eyo. Naye ebiseera ebisinga nandigambye omuntu nti kyebeere. Naye bwe kiba kigaanye kiri okay okwemazisa ekyolumu singa tokyemanyiiza, kubanga bw'okyemanyiiza ojja kutoba nakyo kigenda ku affectinga. Nga bwe nkugambye nti eddagala lijjanjaba naye bw'olisussa lifuuka butwa mu mubiri gwo. So ne kino bwe kikola bwe kiri. Nja kuteeka nnyo essira ku ekyo nti saagala onkwate bubi ogambe nti baagambye kiri fine, senga yagambye kiri okay. Yes, kiri okay ku muntu amanyi okukyegerera. Bwe kiba kisusse wemazisa okkakkane kuba kigenda kuyamba okutta emisuwa, kigenda kuyamba okubeera okukendeeza ka stress, kigenda kuyamba omubiri gwe okubeera okay n'okufuna otulo obulungi. Omuyimo nga gwakulumya obulungi mbakakasa tulinza okugaana okujja. Kiro kiramba ne tugaana nga tugaanye n'obeera mu buliri nga weetooloola nga muyimo gwe gukusumbuwa. So nze nsobola okugamba nti ak'olumu osobola okukikola kuba kigenda kuyambako okufuna otulo. Ekirungi ekirala ekiri mu kwemazisa naddala eri omwana omuwala osobola okwezuula omubiri gwo. Abaana abawala abasinga mbasaba kino mukiteeke mu bwongo bwammwe, mufube nnyo okwezuula, okumanya ki ky'oyagala. Nabagamba okwezina tekiri ku kwezina kwokka. It's not about sex nti kwekola ne mukireka awo. Kirimu okunyumirwa. Naye tosobola kunyumirwa nga nawe kennyini tomanyi we bakukwata n'okyamuka. Omusajja ali kuzuula ddi akunoonye, akuzuule omanye nti wano we bankwatawo nkyamuka. Naawe osobola okwenyoonya n'omanya nti we bankwata ku bbeere mpulira bulungi, bwe bankwata wano mpulira bulungi, bwe bankoona ku musino mpulira bulungi. Okitegeera? Oba wano wenkwata ne mmala. Weezuule nga weenoonya wekka. Ate bw'omala okwezuula nabagamba mujje ensonyi mu kisenge. Mujje ensonyi mu bintu by'okwezina oba mwagala okubinyumirwa. Naye abaana abasinga oba abantu abasinga naddala ffe abakyala twetya. Omwami wo tosobola kumwatulira nti kino kye njagala oba eno sitayiro gye njagala tubeeremu. Omwami wo tosobola kumugamba nti bannange leero nkwetaaze nga lwaki tomugamba? Si mwami wo. Ne bw'aba boyfriend bo ye waba asobola okufuna amaanyi agakubira essimu n'akugamba hani njagala kulabako, lwaki gwe tomugamba nti njagala kulabako? Lwaki mufaana ekisiiri, lwaki musirika n'otuuka n'okwemazisa ng'olina omusajja nga muli mu nsi y'emu kubanga tosobola kumugamba?
abalala mubalekana mu buliri n'ogenda mu kisenge n'ogenda mu kinaabiro ng'ofa. Weezuule ate obeere ng'osobola okwogera. Omugambe nti mukwano kino kye njagala, oba mukwano nze wano we wansanyusa, oba mukwano wano we wantuusa ku ntikko. Totya nti ajja kubuuza wabijjeewa. Kuba nti kale nakino kankiyisawo kubanga nkimanyi abaami muwuliriza audio zange era nammwe mbalina ku channel yange. Nammwe abaami abamu ate omuntu waba avuddeyo n'akulaga ekintu nti kyayagala ate tomwekengera, totandika kugamba oba waliwo eyamwebaseeko oba waliwo gwe yeegadanze naye oba waliwo eyamuzinye n'amulaga nti kino kye kirungi, asobola okuba yakyezuulidde ng'omuntu. So muleme ate nammwe kalubya bulamu bwaffe titubatye. Kubanga waliwo n'abaami g'osobola okugamba nti mukwano tugezeeko eno sayiro, ekyo ne kimuyombya appetite neefa, n'atandika okubuuza gye wabijje, n'atandika okubuuza akana n'akataano. Tuvumbula naffe, naddala ffe abakyala tubeera nnyo mu misomo, ate nga mmwe temulina budde bwa misomo. Niyinza okuba nabijja mu misomo. Ate nammwe abaami muyige nti emisomo gibajja ffe ffenna. Mubeere nga nammwe mujja muyige, kubanga okuyiga tekuggwaayo ate kuba kulungi nnyo eri ffenna. Mumpulidde mikwano gyange? So eri omwami okwemaliza kusobola okuyambako okukkakkanya ebirowoozo, kuba gwe sigenda kugamba nti weezuula. Gwe tolina kye weezuulamu. Wabula kikuyamba okukkakkanya ebirowoozo, kikuyamba okufuna otulo singa tuba tugaanye, n'omutwe bagamba ebiseera ebisinga gusobola okukuluma olw'okuba nti oludde okwegatta. So singa omutwe gwo guba guzze ne bwemazisa oba osobola okukkakkanya ku mutwe ogwo. Naye mbagambye nti tokisussa. Tokkiriza kufuuka addict. Kifuge ekyolumu kitenguwe. Ogambe nti sijja kikola. Waakiri kikole ekinene nnyo nga gye nkomezza kibeere emirundi 2 mu wiiki. Ekyo kye kinene nnyo ky'oba olinza okukikola. Naye bw'oba osobola okukikola emirundi 2 mu mwezi, osobola okukikola emirundi 4 mu mwezi, nti buli wiiki okolamu omulundi gutya gumu. Naye tokigezaako kyemanyiza nti buli lunaku. Omanyi nti waliwo n'abantu ng'asobola okwemazisa emirundi egisukka 4 oba 5 olunaku lumu. Bw'oba ggwe gy'oli manya nti wafuuka addict era lindirira vidiyo yange endala, teweerabira ku subscribinga, nkulage engeri gy'osobola okukyejjamu, nkulage engeri gy'osobola okukivuunuka, tuddemu tuzimbe obulamu bwo bupya buddeyo mu nnomo. Yeah.